abo benyini abala abadde batanaba kujja kutwegattako tubakowoola nti mujjo mugati guli eno fa abasuubuzi tugenda wafuna. Olwaleero ekibiina ekigatta abasuubuzi mu ggwanga ki Federation of Uganda Traders Association bafulumiza embalirira ya bombi 25 gye basuubira okutambulizaako emirimu okwetoloola eggwanga mu mwaka gwa 2026-2027. Naye olw'okubeera nti abasuubuzi fo tusooka okutandikawo akantu ate oluvannyuma n'olwoka osabirako tusaba gavumenti bajeti yaffe olwaleero eyise. Abasuubuzi tuvudde tukoze ebintu bingi. Pulezidenti Museveni twakulonze n'ebitongole ebirala byonna twabironze. Tusaba gavumenti naffe tubeererewo oluno mu bajeti za minisitule za gavumenti batuteekemu kubanga tuli abantu abakuŋŋaanya omusolo ate tuli abantu nti boogwa tolina w'osobola kuddukira. Bano mu lukuŋŋaana olutudde mu Kampala olwetabiddwako abakulembeze b'abasuubuzi wamu n'abasuubuzi okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo banjuliddwa ebituukiddwako ng'abasuubuzi oluvannyuma lw'emyaka 2 bukya beegattira awamu mu kibiina ki Federation of Uganda Traders Association nga bino bibanjuliddwa ssentebe waabwe John Kabanda. Olunaku olwaleero tubadde tuzze mu AGM eyafuta twali bagisoma nga 6 n'olwokuba tubadde n'okusomoozebwa kungi campaigns bova mu campaign tubadde tukyakola listi z'abantu abaakosebwa ate nga kyetuzze wano olwaleero ne kutematema embalirira y'omwaka guno omupya ogutandise nakyo kibaddeko kati nga olunaku lwe tuzze okusuubiza bannaffe abaakosebwa amataba bafuna disente. Ekyo kimu. Ekyokubiri okulambikira bulungi abasuubuzi byetutuuseeko wamu ne byetusuubira okukola. Kakasa bajeti yaffe abasuubuzi bakkiriza ne bagiyisa. Mu byemu ku bituukiddwako mu myaka 2 mwe muli okulwanyisa bannannyini bizimbe mu Kampala abaali bagufudde omugano gw'okwongezanga ensimbi z'obupangisa buli mwezi kuno kw'ossa n'okulwaniriranga abasuubuzi ku nsonga z'omusolo egyali gisusse obungi. Abagagga abamu tubazizzaamu empisa ne batandika okutya abapangisa ebbanga ddene babadde rude eri abapangisa baabwe bongeza lenti mu bumenyi bw'amateeka weewaawo tebannaba kutandika kutiira ddala tteeka lino erifuga omupangisa ne Land Road naye at least ko mwakiraba bulungi futa yakulemberamu okugyawo fines and penalties container zino eza groupage president ffe twamusaba ne tumusaba asooka addirizeemu abantu babasomese enkola ey'okutikka ebintu mu separate bill esooka esomesebwe nga groupage container ekyakola ne sawa yakati kyaliwo n'ata container 6 ez'abasuubuzi ezaali zikwatiddwa najjawo fines and penalties ku container z'abantu agency notice n'agiyimiriza iflis ya holdinga lwakubafuta buli kimu kyonna ekibaddewo nga abasuubuzi bakyakivinzeemu tubadde ffe futa era ffe tukikoze. Kabanda agamba nti oluvannyuma lw'abasuubuzi okulwawo nga bawanjagira gavumenti okubalowoozaako bwe beeteekerateekera eggwanga kyaddaaki kino kyassiddwa mu nkola kye bagamba nti kyakubayambako okusitula omutindo gw'obusuubuzi. Mu ngeri y'emu twebaza ne gavumenti olw'okuba nti nayo yawulidde eddoboozi lyaffe structure za gavumenti essaawa zino tuzirimu era tuziyingiddemu. Kuno kusaba kwange nti kano akaseera mwami Goobi akasimuko tukalindiridde mu bwangu ddala okulaba butya bwe tugenda okudispatchinga ebintu byonna bye twogeddeko mu lukiiko. Ekyokubiri tusaba mu bwangu obw'ekitalo abasuubuzi abaakosebwa amataba tusooke tubaliyirire nga tetunnaba na kufuluma ggwanga kugenda kunoonya bye tulambise bye tugenda okuyambamu abasuubuzi okutandikawo cottage industry mu Uganda. Tusaba batwanguyize kubanga kino kye tuzzeeko olunaku olwaleero kipromotinga employment opportunities eri ba youth. Mu mbalirira esomeddwa olwaleero ku bimu bye basuubira okukola omwaka guno mwe muli okwongera okusomesa abasuubuzi okwetoloola eggwanga ku butale basobola okuyimusaamu omulimu gw'obusuubuzi wamu n'okugendanga mu nsi ezitusingako okufuna obukugu obw'enjawulo kye basobozesa okwetandikirawo emirimu. Ezigenda okukola mu basuubuzi ekisooka kya byonna tugenda kukola lisaaki mu busuubuzi buno nti omulimu ogubadde gutaleeta magoba gutandika okuleeta ng'omuntu agenda okukola omulimu ng'agutegedde. Ekyokubiri tugenda kukumaakuma abasuubuzi bano bwe baneeyongera mu capital ne bajja ne beewola mu sako z'abasuubuzi ne bagenda ne bakozesa ne gavumenti ejja kweyongera okufuna emisolo. Ensonga endala tugenda kusomesa abasuubuzi okutandika okukolera wano ebintu ekyo kiyamba ggwanga lyonna si musuubuzi yekka nti nange alina omwana yamusomesa John Kabanda bw'anaakola factory agenda wa John Kabanda afune omulimu. Abasuubuzi babadde bakola nnyo emirimu nga tebalina bumalirivu nga tebanyina bumanyirivu kati essaawa eno ebyo bimaze okutegeerekeka. Ekirala
nti omulimu guno gwaffe ogw'abasuubuzi ensonga lwaki n'amateeka agagufuga gabadde tegateekebwamu kitiibwa kwe kuba nti tegubadde na baluŋŋamya kati essaawa zino abaluŋŋamya bafunise. Bo abamu ku basuubuzi abeetabi mu lukuŋŋaana luno basiimye obukulembeze bwa FUTA era balaze nga balina essuubi eddene eri ekibiina ki Federation of Uganda Traders Association. Wanyonyo n'ebintu by'emisolo twagala mu kabineeti empya ejja ebeeremu abasuubuzi babiri abatwala sekiti eyo ey'obusuubuzi nga minisita wa trade musuubuzi ng'amanye ebizibu by'abasuubuzi. Ekyo kye kisookera ddala kubanga ekisinza okwonoona eggwanga lyaffe n'okukyaya gavumenti okuleeta omuntu nga tasobola kutegeera bizibu by'abasuubuzi. Betwenyumiriza mu FUTA amazima ddala nti balinganga ambulera bode yaffe etugatta ku gavumenti eya mumakati olw'ensonga ekizibu kye twali tulina ffe abasuubuzi gavumenti amazima ddala yatuukanga nga eringanga tetufaako naye olwaleero twafunye omukisa tulina omukisa nti n'abasuubuzi policies zaffe basobola kati oziwuliriza munnange ne batukolako nga olaba nti yavaayo ddala omukulembeze w'eggwanga n'akkiriza nti abantu b'amataba ngenda kubasasula nga we yayogera ekyo tokiraba nti abatufaako. Obuwumbi 25 bw'embali y'omwaka guno bano basuubira okubufuna okuva mu gavumenti wamu ne mu bavujjiriza ab'enjawulo okusobola okutuukiriza obuweereza eri abasuubuzi okwetooloola eggwanga. Stephen Sakamate, Magala TV, Agatalinda. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira.